12. Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu ayimirira abaana b'abantu bo. Aliyimirira abaana b'abantu bo. Era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo. Era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Era bangi ku bo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka, abamu eri obulamu obutaggwaawo, n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo. N'abo abalina amagezi balyakaayakana ng'okumasamasa okw'omu bbanga. N'abo abakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyenye emirembe n'emirembe. Naye ggwe Danyeri, bika ku bigambo, osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera ky'enkomerero. Bangi abalidiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Haleluya. Ke kali kembagambye okusooka nti bangi bo bamanyi nti enkomerero teribeerawo, naye buli kisa eyatula erinnya lya Mukama n'owandiikibwa mu kitabo ky'obulamu. Era mutukuvu ne mutuukirivu, n'otambula n'amazima n'omutima ogutuukiridde, bino byonna birina okubaawo. Haleluya. Bino byonna birina okubeerawo. Era mu biro ebyo Mikayiri malayika, Mikayiri aliyimiririra omulangira omu ku lwa musawo soma olusooka 12 olusooka. Danyeri. Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu aliyimirira abantu bo. Era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo okusooka kubaawo eggwanga okutuusa ebiro ebyo. Era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Haleluya. Ekyo kye kitabo eky'obulamu. Tuyatula tugamba nti Mukama, nsangula mu kitabo ky'okufa, ompandiike mu kitabo ky'obulamu. Kati oyo malayika Mikayiri, Mukama yamugamba nti bika ku kitabo ekyo paka olunaku olw'enkomerero nga lutuuse. Abafu abaafa, buli eyafanga wa kibi, awo wagenda okulumirwa. Naawe omulamu, olunaku nga lutuuse ng'obadde mu kibi, wogenda okulumirwa obugiki. Haleluya. Naye abo abaakolera Mukama nga bayimiridde mutukuvu ne mutuukirivu bagenda kusanyusibwa, balyakaayakana ng'emmunyenye. Haleluya. Kati owooluganda, Mukama tumulindirira tusange nga tukyali mu kitabo eky'obulamu, kubanga n'abali mu nfuufu baligibwayo. Abo abaafa edda bonna bagenda kuvaayo ng'enkomerero etuuse bazuukizibwe okudda ku ngulu bya Mukama amusalira omusango gwe. Naye owooluganda, sigala ng'ofuuka ekikozesebwa mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu ne Yakobo ne Isaaka taata, laba nga nkwebaza olw'akaseera kano Mukama. Ekyamazima Mukama obaddewo olw'ekigambo kino kitange, okireese olw'ekigendererwa mukwano gwange. Mukama laba nga nnyimusa abaana bo ababaddewo n'abataliwo Mukama wa bakama taata. Mukwano gwange taata bambaza amaanyi, baleme okukolera ensi n'abantu kitange. Olunaku luli nga luzze mukwano gwange basigale nga bayimiridde kitange omusumba omulungi. Mukama wa bakama taata, kyenva nkwegayirira kitange, twambaza amaanyi, omwoyo omutukuvu abeerenga mukulembeze waffe mukwano gwange. Leka ekigambo kino kitange ebeere emmere ennamu ekyusa abaami, ekyusa abakyala, ekyusa abavubuka n'abakyala mukwano gwange batuuke ku lunaku luli kitange ng'ekyamazima basigadde nga batuukiridde mu Kristo Yesu taata mutusabidde nga twebaza. Amiina. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo.